nze kuba bye nawulirako byagamba nti waliwo abamu baawaaba nti abadde omutaka nabawaaba ewa Kisekwa nti abadde omutaka tabadde mutuufu. Ate Buganda yateekawo kooti eramula ne bagenda ewa Kisekwa neegira ki neeramula. Kye nazzeeyo okuwulira nti omutaka bw'ataamatira na nsala ya Kisekwa yajulira ewaani ewa Kabaka. Nze mbadde sinawulira nsala ya Kabaka n'olwaleero ku musango ogwo. Ate ono ne bamutta. Oba bamusse bandiga oba si bandiga, abayinza okuba nga balina amannya agafaanana ag'endiga oba kubanga abantu ba wano nze oli okweyita Sserunkuuma nga sinamumanya tannalanya simanyi oba ddala ye Sserunkuuma. Ekyo nakyo kiri awo. Ekyokubiri bataddeko n'omulala omutaka nakiwulidde okuggyako nze mu kyemmanyi nti omulundi guno nandi Katikkiro yafunye obukulu bungi kubanga Katikkiro siggoola oteekako abataka era siggwa obanjula abataka layini namba kyetuva tulayira muliika ndi mutabani wa gundi nva mu nnyumba ya gundi ye nnyumba ndi mutabani wa gundi eyo ye nnyumba mwenva abazaala kitange ne basenga lwe lujja mwenva abazaala abo be bakolera olunyiriri abazaala abo ne bankolera omuki omutuba abankolera omutuma ababazaala ne bankolera essiga ne ntuuka ku ssiga ne ntuuka kasolya Ssaabasajja ye Ssaabataka ye ssentebe w'abataka bonna. Kakati simanyi oba nga Ssaabataka yakoze ogugwa ebyo temubimbuuza saabaddeyo nze kuba nandibadde nsuubira nti n'okutugamba kubanga bwebanga ne Kisekwa yali asazeewo nti nsobole tetuyinza kubanga twataddeko ensobole oba tetwataddeko nze saagala kunkwotinga ku ebyo kubanga byabadde birala nnyo era bwe bityo bye bigenda. Eyo ye Buganda. Ojja oba oyagala njagala okomewo wano nze nkuyigirize hayirake ya Buganda yonna ogitegeere ne bukooti nga mweziri bagikozesa abamubi era kyovudde owulira nga gavumenti enoonya neteekawo ne miliyoni meka ekwata yatemudde avunaanibwa. Teri alina buyinza kutta munne okuggyako mu mateeka ga Uganda ng'owoozezza mulamuzi alina n'alagira nti engeri gye watta gundi naawe bakutte. Naye ate emirundi egisinga olaba nabo beegendereza batera kusiba buki busibi ne basiba mayisa kubanga okutta kibi. Gamba tikyamutawaana ye bwe yagenda mu kibiina kyatategeera kuba naye omusango gwamusooka yagendayo ng'amanya idoloje y'ekibiina ne be yali beegatta nabo. Bw'aba yagendayo nga teyabitegeera that's musango gwe okuyingira ekibiina. Naye ebibiina bibaako n'amakubo nti bwe tutakkiriziganya nkola bwe nti lwaki teyavaayo era n'abeera ng'alina kugira. Naye waliwo okwekwasa muwulidde kubanga oyinza okubulwa ensonga ne weekwasa. Ensonga erikulu bali eyabalandusa ya ssente ziri emiliyoni 5 oba eriyo mmwe bye mwawulira ebirala nga nze saabiwulira mwe mumbuulira naye bwe baba nga baalandukira ku miliyoni 5 baali batuufu be bawa omusolo era be baagala okukakasa nti omusolo guteekebwa awateekwa okugendebwa. Ne gavumenti ogiraba bulijjo bagitakula malwaliro mekibi nankani kati bwe tulwala mulabye nnyo kubanga mwanze emyaka gye njogera mwenna muli bato wano ffe bwe twalwalanga ekizibu kyaffe si ddwaliro omusawo yabangayo eddagala nga gyeriri ekitanda nga gyekiri emmere nga gyeri n'engoye ne bw'oba oddugala otya ng'engoye ennyonjo gyeziri ate nga teweetaaga na mujjanjabi wabula bajja buzikulabako bulabi ne bakusiibula oluvannyuma ne bakunona n'oddayo eka. N'olwekyo obuzibu bwali kutuuka mu ddwaliro so si bulyaki ate nga nabwo obuzibu tetwabulina buli wantu w'olinga naawe walinga bwe mba ndi wano nga waliwo ne bus stage nga mmanya nti ku ssaawa bwezi teriyo ne bus egenda eva negenda gindi etuuka wali egyendi nenteekawo era nentuukawo ku ssaawa ezo zennyini. N'olwekyo
ennaku zino mulaba ebyo tebikyaliwo ndowooza mwe mubonyaabona naye lwaki kubanga bano abagenda okukiika eri tebabissaako mwoyo ate ne bassa ku bonasi omwoyo ekyo oba sikyegizi kuba simanyi oba yali bonasi kubanga tanambulira naye bwe nasomye mu monita waliwo yesu Professor Ogola ndowooza mwamusomye nammwe ate mmwe mubalina ye yagambye nti ye yaleeta n'etteeka erya paalimenti okwetongola okuba ne komisiona mu y'omukaaga naga nti ekyagendererwa luli baali bajogebwa nnyo minisita wa defense nga bwe baagalanga bammemba ba paalimenti okugenda okumanya emulago sente ze twawaayo zaatuukayo ne bamusaba sente ng'ayinza okubaga kakati tewali so nga azibikira biri butalabibwa kyebaava bateekawo etteeka ne paalimenti efune omutemu ogwayo oguyisibwa mu bajeti ebintu ng'ebyo ogamba buga nti kati abamemba ba paalimenti gundi agenda kulaba kintu kiri gundi agenda ku mulimu nga sente weeziri ekyo nalabye nga kirungi ate yagambye nti mu yaabwe etteeka temuliimu kawaayindi vidiyo kakati kyova olaba nti Mpuuga yalina okuleeta okusooka okutumatiza nti yalina akawaayiro mwe yasinziira okufuna sente ezo yagaana kubanga buli omu owulira muwulire oli wanuupu bwe yagambye ate Mpuuga ye n'agamba nti nedda mu kibiina mwandibaddemu kakirowoozo akagamba nti bwe tutuuka awantu ne tubanga ebirowoozo tebikwatagana tugamba bakiddeawo n'oli n'atulamula olaba ne bwe gaba maka oluusi muyinza okuba nga muli mwami na mukyala naye bwe mulaba nga temutegeeregana nnyo muyinza okugamba nti katugende tunona omusosolooti oba gundi oli ajja atutawulule si kyekyandisinze n'olwekyo kyenavudde ngamba nti naye ne mu bibiina naye naawaka waliwo era kyova olaba nti Abaganda bo baamanya n'okumanya nti bwe mubeera omukyala n'omwami awaka ku mafumbiro gali ge twalinanga ne bomunyiiga n'onyiiga omukyala omusajja n'oyagala oba okukuba omukyala n'abuuka amasiga nadda enkoto bw'omukubako oluyi ne bw'aba yakujooze gwe gusinga kubanga yagenze mu bafaki zooni n'olwekyo n'ebibiina biteekwa okuba ne mashinare eyawula okusooka tugatta obwongo obutafaanana kubanga Katonda yali mwegendereza nnyo bwe yamala okukola ensi eno n'anoonya n'agirabirira kwe kutonda Adamu bwe yatonda Adamu n'amugamba Adamu n'atagala guno muti eri nsolo bino bigundi naye ng'alaba tamala naye Katonda n'amatira nti tasobola naye yalina sayansi akola Adamu owookubiri mwali weebuuziza lwaki teyamukola ate n'addira oli Adamu gwe yakoze n'amuggyamu olubiriizi n'aggyamu omuntu bwe yamala okumuggyamu byonna ne bifaanana omusaayi gufaanana ennyama efaanana endya by'emmere y'emu obwongo tebwali bumu lwaki yayawula yayagala abantu abajja okuteesanga bakkaanye n'olwekyo kyetuliko kyetukola ne wano kiviira ddala eyo mabega era kyova olaba mu Buganda singa sisitimu y'e Buganda eno piramidi yaffe ng'obadde ogitunuddemu tewaliiwo wataliiwo reconciliation ne bw'oba ani ne bw'oba ani tulina n'olugero lugamba nti teri atawabulwa kubanga ne kabaka awabulwa Kibaale atuuka ddi okumuwabula mukimanyi Kibaale yaba alabirira kabaka eby'omunda eri naye olumwana neŋŋana ne bannasaza ne bakabiite ne baani abo naye ne babimalira eyo era n'amugira ki n'olwekyo teri atalamulwa ne kabaka alamulwani Kibaale kakati mwe lwaki temwagala kulamulwa ate ekibiina zemanyi oba kiriwo ku lwa Mpuuga yekka oba ku lwa Aveeyo ekibiina kirina mashinari ate mashinari ekubuulira bw'oyingira ne bw'ogira ki ne bw'ovaamu ebyo tebiriiwo bibalemagana bagenda mu kkooti kyekituteesa mulaba abambalaga wiigi ago
singa baba beesimbu nga tebakola misomo ate tebamala kukuba eno n'eri naye ekibambaza gahwija ago ogendeyo omubuulire ensonga zo naye akusalirewo. Ngesaagala kunoonyereza buntu obuntu obulindi vidiyo nakugambye ekibiina ky'obufuzi nga kitandika kiba na ideology oba waliko mu ssuubi oba waliko kibwojoyininga nkusuubira ku supporting ideology ne constitution gyenkoze eteekwa okuba nga mukolera kakati ate biri ebyogga nti gundi yaŋŋamba ebyo bibanga bwolaba ne mumaka bibaayo onaga nti ate nawulidde ne ku muliraano waliwo yagambye ekyo obulira nga oli bwakubuma ekyo oba mutuufu. Kasi ekibiina kiteekwa okuba ne machinery etereeza ebintu ebyo. Tibiyinza kulanda kubanga bwe mutanga babibuulira mwe mukola ebibiina abantu mumaze okutegeera Mpuuga kumuga nti tubuulire kino tusalewo muga nti ava mweno nope oba genda wano Bobi Wine osobezza vaayo ate wali wewe birandira naye lwakuba biranda kubanga tuli mu ŋŋambo ng'era bw'owulidde kati gwe wali ayinza okubuulira nti owaisuubi ye yagamba kino alina obukakafu oba biyinza n'okuba nga yebyogera naye tulina obukakafu nze nyime wano njogere ku muntu oba wa DP kati oŋŋambye nti Mawu yagenda muki mu NRM ate n'aga nti agenda kwanguyako oli atandika okukyusa obukulembeze oba kituufu nze simanyi kubanga ninze kulaba kiki kyeyayogera era simanyi oba ayogera naye era oba n'obukulembeze anaabuzaayo 26 nga bugira ki nga tulaba nga yagambye nti mugende mulonde nze sijja kudda simanyi naye kasi ebyo ziba zifuuse ŋŋambo kasira tugenda mu ebyo. Ekyenjawulo ku nsonga eno